Wetutukidde mu katale ka Ssaabasajja ak'Ekatwe ng'ekikoomi n'ebisiki by'ebimu ku bye tusanze ebyoleka obukambwe bw'omuliro gwasaanyizaawo ekitundu ky'akatale kano mu kiro ekyakeesezza olwaleero. Amatooke n'ebyennyanja ebyafuuse ebisirinza kw'ossa obugero bwasimattuse ku nkoko ezaasaanyeewo nabyo bibadde byoleka obungi bw'omuliro guno kwe gwabadde. Neffe ne bannange benkola nabo twajjiisizza ensawo zaffe z'amatooke nga kkumi wano zajjiiriddewo, amalala babbye n'amabbi, ne ssente zaffe zabaddemu zibadde tuziteeka mu sitoowa nazo zajjiiriddemu. Enkoko zafudde koko nga 45 saako enjiibwa embaata ebibeeramu bigenda mu ttulo byeri. Bizinesi zaffe zaweddewo, nyina ssente z'abantu z'empanika ez'ekibiina yabadde afuna eggulo teyabaddewo nga kimanyi ku Manda agenda sanga ssente ze n'enzirekamu. Abamu ku bantu ababaddewo ng'omuliro guno gututumuka baliko bye batubuulidde. Gwatandise ssaawa 4:05 awo ogwakutte naye nga gwazza omundi gumu tetwategedde gwavudde ku ki kyavudde ku ki naye twalabye ffe muliro. Twatuusewo okuzikiza omuliro naye ng'omuliro tegukola ki tegusoboka. Kyokka ensibuko yaagwo obwedda buli omu agitankana. Twavudde wano ng'amasannyalaze gagenze. Kati ssaawa nga 5:04 amasannyalaze ne gadda, waya ne zikoleera omuliro, amasannyalaze gazenga mangi ku miti. Kati waya ne zigwa, we zigudde zikolezza buyumba. Kino kye bagamba nti kyamasannyalaze ekyo si kituufu, wabula omuliro bwe gwazze ne gumala okwaka ne gusanga waza amasannyalaze ne zikola ki ne zikwata. Ekituufu omuliro gwina kukola ki? Tuteebereza wegadaba amasannyalaze balabika abafuuyiramu emmini oli erabiddemu akaliro oba ng'oli yabadde akuma omuliro n'abyerabiramu. Ennyiike, amaziga n'okusoberwa ebibadde byetimbye mu bwenyi bw'abasuubuzi bibadde bikakasa okufiirizibwa omuliro guno kwe gubatuusizzaako. Mukazi munaku ennyumba wekitiibwa Bebekulu lwa Mama Maria sigaza abantu mu nsi babiri, Mama Maria n'owekitiibwa Bebekulu. Bonna badde balaba bubiri abo bonna buweddeyo kati sirina kyekyakukola. Waliwo abanzirukirako bannyambeko. Abamu ku basinze okukosebwa omuliro guno be babatunda ebyobuwangwa era ebintu omuli emmindi, ensimbi eŋŋanda, amafumu n'ebirala ng'eddagala ly'ekinnansi birabiddwako nga bisaasaanye mu kifo kyonna. Obirabo bino byonna ssente z'abantu ne ziri ssente z'abantu ne ziri awo wonna nga bw'olaba tewaliwo kiriwo. Gusinze nnyo, gusinze Ayi Ssaabasajja olw'abazaana bo bonna emmaali etokomokedde mu nnabambula w'omuliro. Abatunda amanda nabo omuliro tegubalekedde kantu nga waliwo ne woofiisi z'ekibiina ky'obwegassi nazo zisaanyiziddwawo. Hati kudde amanda ga miliyoni 4.5 piisi 6. Buli piisi baginsuubuza mitwalo gwe 7 mu 10,000. Lisiiti ezikakasa kati nga gulamini tusigaza lisiiti ezo okukakasa nti ddala twasevinze. Kati lisiiti ezo zisaanyeewo era okukakasa nti Katwe 1 twasevinze tulagayo lisiiti, tusigaza lisiiti naye lisiiti zonna mwaka gumu kitundu nga tusevinga zonna zisaanyeewo. Bano kati baagala gavumenti n'abantu bonna abasobola okubakwatirako baveeyo babadduukirire basobole okuzzaawo emmaali yaabwe. Abatembeeyi babagobye badde batandise okukola muno yonna emmaali eweddewo. Gavumenti ebesobole tuyambe n'omuntu yenna ali eyo. Nkubira omulanga abakawuga be batwala obutale bwa Ssaabasajja kati ndowooza yessaawa tujye ebibaawo mu butale tuzimbe ku bizimbe ebiri permanent. Abakulembeze ab'enjawulo batuuseeko mu kifo kino okulaba ogubadde omubadde n'omubaka omulonde owa Makindye West Zahara Luyirika. Tulina okusooka okulongoosa wano kubanga katale bentyo bitulaba abantu bonna bagenda okutuyamba nga tukasisira ekwatagana ne gavumenti ya Buganda kubanga katale kano ka Buganda ka gavumenti ya Buganda n'omuntu wa bulijjo yenna asobola kugenda kukwatagana ffenna tusobole okulaba nga tuyamba abantu bano. Engezaala kitandikirawo kati kiriyalinga kuzzaawo bifo byaffe tewawera na kadakiika konna.
yo poliisi etutegeezezza nga bwe yasobodde okuzikiza omuliro guno ne gutasaasaanira katale konna. Era waliwo n'okunoonyereza okukolebwa okulaba nga bazuula ddala ekituufu ekyavuddeko omuliro guno. Bwe twogerera ne kati abasirikale baffe bazzeeyo mu kifo kino okuzuula ki ekyaviiriddeko omuliro guno naki ekyayononekedde mu muliro guno n'okulaba oba waliwo eyafiiridde mu muliro guno. Kati mu bbanga lya mwezi gumu omuliro gwa mirundi 2 gwe gwakasanyawo ebintu by'abasuubuzi eby'obukadde n'obukadde mu kibuga Kampala, ng'ogwasooka gwalonga 16 omwezi oguwedde era nga gwasaanyaawo ekifo mu bajjirwa ebintu eby'enjawulo ekya Mini Triangle e Kavule mu Kawempe.